Abajaasi abatendekeddwa basoose kulaga bukodyo mu kuzikiza omuliro omutonotono gwe badde bazikiza nga beeyambisa ebikozesebwa ebibaweereddwa. Oluvannyuma balaze nga bayinza okutaasa omuntu aba agudde mu kinnya nga waliwo asoose okubatuukirira era nga kino bakikoze bannyonnyola bakama baabwe engeri yonna gye bataasaamu omuntu bw'ati. Abajaasi ba UPDF oluvannyuma balaze amaanyi ge bassa ku muliro ogubeera ogw'amaanyi nga basoose kuyiwa amafuta ga petulooli mu mipiira gya loole ne baguzikiza gwonna ne guggwawo. Kino bwe kiwedde bagenze ne balaga engeri gye bayinza okutaasa abantu ababa bafunidde obuzibu mu bizimbe ebyakalina wadde ng'olumu baba tebamanyi muntu kifo kituufu wafunidde buzibu. Bw'abadde afulumya abajaasi abatendekeddwa, Kano Richard Wakayinja asabye abajaasi okukuuma ekitiibwa ky'amagye yonna gye baba bagenze okukola emirimu gy'okutaasa bannansi. Omuliro gw'okupasa ekizimbe nga kiwanvu nnyo era obusobozi kati tubulina. Temutya, tubasaba mujje tujja kubayamba. Kino oluwedde abatuuze b'e Lugazi ne basiima amagye okubayamba kyokka ne basaba bekikwatako basaba abajaasi emmotoka eno bagiwe poliisi nti kuba abantu bangi batya n'okutuuka mu nkambi y'amagye. Poliisi n'ebikajjo byaffe bituuka okufiirira nga tetulina buyambi bwa ngeri ngeri. Ebizimbe biridde emmanga mirundi mingi naye ng'ate emmotoka egenda okutuuka ng'obudde ekizimbe kimaze okukola ki okuggwawo. Ate abakadde basambidde mabega nga Jjanza omulabirizi bw'abalambudde n'abawa embizzi emifaliso n'amabaasa ga ssente ng'abasiima olw'emirimu gye bakoledde ekkanisa. Mu kiseera ky'ekimu gavumenti esizza mu nkola okutuusiza abatuuze b'e Kaka awali n'ekitebe ky'obulabirizi bwa West Buganda amazzi ag'emidumu okubawonya ebbula ly'amazzi. Omulabirizi wa West Buganda Right Reverend Canon Godfrey Makumbi yakyamudde abakadde bwagenze nga basisinkana mu maka gaabwe buli kinnoomu ku bugenyi obutabadde bulagaanye. Kitaffe mu Katonda Canon Makumbi agambye nti atandise okussa mu nkola obweyamo bw'okuyamba abakadde ne bannamwandu bwe yassa mu manifesto ye ng'atuuzibwa ku ntebe y'obulabirizi buno. Ate nga era ne Mukama waffe Yesu Kristo yafa nnyo ku bantu bano, yajja abantu babe n'obulamu ate babeere ddala n'obulamu. Ate omuntu alina ne yeerabira munne atalina. Bayibuli egamba Yokaana agamba nti yaba mussi. Abakadde essanyu libabuganye n'abamu ne bafa ekitiibwa nga beewuunya omulabirizi okubagwako obugwi n'abasiŋŋaana mu buziina bw'engoye zaabwe ezisiibwamu n'akalimiro. Bano bakira bw'amala okubakwasa byabatwalidde ng'abassaako emikono n'abasabira era abamu ku bo abaali abayimbi mu kkanisa bamuyimbiddemu ku nnyimba ze bajjukira. Asinze okwewuunyisa omulabirizi Namukadde Florence Nakimuli ow'emyaka 98 ng'akyasobola okwesomera ekitabo. Nti mulimu n'ebyolungereza. Ye omuwandiisi w'obulabirizi Canon Samuel Mwesigwa ategeeza nti amazzi ag'abasuubizibwa pulezidenti mu 2009 kyaddaaki gavumenti egatadde mu nkola ng'abakozi wiiki ejja batandika. Amazzi gava walamu wansi mu biwonvu eyo era omuntu owa bulijjo tasobola n'akamu kugira kidomola. Mukasa Kivumbi ne Ssenabulya baagala ayina ebyokusakidde gweno ku Lwabukedde TV.